obulamu bulungi nnyo. Tuzzeemu ne tukulabako ekavulu badde n'oludda okukyalako ku kitebe ky'NUP. Era bannange mbadde musanyufu nnyo okukyalako wano, ate ekirungi mbadde n'abantu abamu ku bantu benjagala ennyo. So ekirungi era omukolo abagutegese bambi omukolo gubadde mulungi, omukolo gw'abakyala. Pulezidenti waffe Kyagulanyi abaddewo, maama abaddewo, mukyala we Babi Kyagulanyi. Tugamba vibe ebadde nnene. Lwaki ogala abantu b'oyagala ennyo? Kugambye abamu ku bantu benjagala ennyo. Mbagala of course kaakati mako nalwaki sikwagala oba wankola ki bannange. Gw'omu ku mukyala gwe tumanyi mu bayimbi alina laavu ey'amaanyi era bwe twogera ku laavu tukompeyalinga gwe ne tukompeyalinga Bobby ne Babi. Laavu eno ey'amaanyi efubutuka okwana bejuzi mubuuka n'omugwa. Naye kaakati olaba laavu kisinziira mubeera n'omuntu ekisooka mwetegeera. Ati kati nze ne Mwami Lutaaya mutuufu ekyogamba nti tweyagala tekikyali oba tugamba tekikyali news kubanga twabagamba nti ffe tujja kweyagala paka nga Mukama yatukoze eki yasazeewo naye nga tukyeyagala ate tukyeyagalira ddala kuba twasalawo tujja kweyagala. Awulira bambi nga kimuyisa bubi asooka atulekemu tweyagale betumala otweyagala bw'alaba nga kimutawaanya asooka alindemu. Abantu abasinga bagamba bwe bakaddiwa laavu eggwawo bitugeza nga beekooye mukikola tutya okulaba nga temwekoowa buli lunaku laavu ebanga mpya. Ekisooka Mwami Lutaaya okusooka mukwano gwange ate nze ndinange ndi mukwano gwe. Besides okuba nti tuli ba lovers, tuli husband and wife, tulina enkolagana eyaffe nga ffe nga mukwano gwange. Okusooka namulaba namufuula mukwano gwange ate naye nafuula mukwano gwe. Titulina ekyo kye tuba nti mubutuufu omanyi omukwano gwe oba omulina ku mutima owulira nga ne bwoba omaze ebbanga nga tomulaba owulira nga kikuyisa bubi. Naye ofunamuko kugoba kuba kati olunaku lw'ejjo twabaddewo aliwo ekifaananyi ekyabadde ku intaneti nalina omuntu gwanaaza ebigere kitugamba kati noze munda baano ebbuba nalikola okusooka nga nakola ebbuba nga nanyiiga n'oyomba simanyi kuyomba naye nga nakaabanga bukaabi nga bwefuna ekinyiiza ate Mwami Lutaaya kasita amanya nti nkaabye ng'amanya nti obuzibu buzze Namatovu wange ate okuba anyiize kati ekyo bwe yakitegeera n'agenda ng'akola ebinsanyusa mu kifo ky'okukaaba nemba nga nsanyuka busanyufu. Etegeeza kati gwe erikwata okaaba bukaabi? Of course bwe nalinga ebibbuba bwe lyalingawo ngali mpisa bubi saagala kulimba mpisa bubi of course ng'omukyala yenna ate nga ku muntu gw'ayagala kati bwe lyajjanga nalinga navangako of course ng'omuntu yenna naye ekirungi nti Mukama yakitereeza nekibeera nga kati tuli fine. So ku kifaananyi kye mwalabye akantu ako kayitamu katonotono naye mutima mba mmanyi nti oyo teri amutegeera nga Namatovu. Ogamba ey'ombuyaga ejja n'egenda okitegeera teri asobola mutegeera okuggyako nzo. Naye buli kimu kye mugenda okukola musooka kuteeseganyako n'ekyo wabadde okimanyiiko ekyo mulindirire ekijja mwe mulinde mugenda laba omuliro. Lwaki olowooza gwamutegeera ennyo okutuuka ekisooka yantegeera okitegeera yantegeera n'ekirala mwagala ku mutima mullo mwagala mullo simweyagazayagaza era nabagambirawo nga ntandika relationship eno okusooka abantu bantawanyanga naye ne mbagamba kale muntawaanye n'ekiseera kijja kutuuka nga temukyalina kye mwogera. Of course love tosobola ne bwekuba mulimu tosobola kubeera nga mutambulira ku musweeto bwemutyo ebizibu bibeerawo naye ne mbagamba bannange oyo gwe mutawaanya oba nze gwe mutawaanya tetuli omuntu omu. Kati inbox wezijja okola otya abasajja nga basindika bu inbox kati uyo omukyalo okuba endongono gyanmwenuti ababeeramu ababaka kati buli wamu nga inbox ziba zijja bu WhatsApp. Mwami Lutaaya ebyo kati tabisobola Mwami Lutaaya omulaba
abankugambe ki mujagamba newanye kambaleke ebisinga okutawanya amaka ziba simu ofuna ku budde n'okebera ku simu y'omwami Lutaaya. Ekituufu kiri nti nze sikebera simu ya mwami Lutaaya, sigikebera kuba mmanyi waali Namatovu amuli mu musaayi talina kyasobola kola without me. Okubako ku video call n'olaba waddala ali mu parliament nga Gambia alinayo siiti nga lwaki okonfaminge nekakasa nze lwembasa ekakasa nekakasa nti omwami wange anjagala ne bwagenda agenda kudda agambe Irene wange ali ludda naye byana by'e Kampala nga byetega birina agasambi aganyirira kati ebyo ebyano biraba ebyetega mwami tatayagala kumanya tayagala kumanya kasasiro mwere wangi bagala anoonya buto bubazeemu ku musaayi nze ndi mukulu anti nkyali kibbebi kubanga abaana banoonya nze bebi wa Lutaaya ate waliwo bebi omulala nkyali muto nkyali bebi kakati afuna bebi kyasinga nze bebi obwa bebi okitegeera. Twogere ku music nga tuvudde ku Yaliiko. Atulabye abayimbi abato bazibanje ennaku zino naye tebalina mpisa. They are very disciplined. Bateekawo embeere abamu bazze n'ekibuli. Mubaka kiboyinza okuwa abaana katogeza nga ali emisikini bazze mu industry naye baleese ekibuli kingi nga gwe omu ku bantu aludde mu ndongo. Kyandowooza ayinza okuba nti empisa mbi oba ki naye nga bw'omanyi omuntu nga alina erinnya of course ng'ajja emyaka olusikira tawanya bambi mubasonyiwe olw'ensonga nti waba alina kyakoze ze kyendowooza nti tutunuulire amaze bbanga ki mu industry temujajinga bambi temujajinga nnyo olw'ensonga nti emyezi ebiri ejaba yakajja batanategeera mbeera naki ate n'emyaka gikyalimu tatereera golowooza okujja n'ekibuli kino kisobola omukkiriza okuwangala mu industry nga bw'omanyi industry n'ebbanga lyogibaddemu. Omanyi saagala nnyo okudisikasinga ku bantu balala. Just we are discussing discipline art singa ojja n'empisa nga si nnungi abantu ze bakubyemu ebituli kiyinza kukosa kitya nga gwe omuyimbi aba yakayingira industry. Kyemanyi nti omuyimbi yenna okusooka audience eno etunuulira nnyo omuyimbi yeeyisa atya ate n'ekirala waliwo audience emu nga erina karakita y'omuntu gyeyagala maybe ayinza okuba karakita ya audience eyinza ogyagalira naye kati tunuulira nga nze Irene nga ngenze nenkuba omuntu audience yange si kyeyagala teyagala Irene avuma abantu teyagala Irene alwana eyagala Irene bw'atyo okuba ezze ng'enfollowinga nze bw'etyo kati so nze kyendowooza nti abayimbi banange twandikakkanye omuziki kyekikulu ne tuleeta omuziki buli oleeta omuziki nga mulungi n'ebyo biraba byonna bantu concentratinga ku muziki kyekyokka osirike. Mami Irene ennaku zino buli mwana avaayo ayimba bubblegum music kati nga kyayiwenjayi city ya danger industry ebeeraga olaba naddala abaana nga bajja bayimba ennyimba bwezi. Generation eno saagala kulimba eno generation eyinza okuba byeyagala okitegeera nti abantu tebakyalina budde bulowooza kunoonya message okitegeera ate n'ekirala abalina obwo obudde okulaba message nti omuntu ayimbye message gyebali era tubabeera ma offices gaabwe era bwe tuba tulina concerts tubasanga ne bajja mu concerts ne bajja ne basasula kitegeera naye abaana abavubuka tubabuulira ebyo yagamba chairman yafudde tuli eno ku lumbe n'anyumirwa generation kyegamba obeere wakango waliwo waliwo abantu ababinyumirwa n'ebirala waliwo ababinyumirwa so kyayiwanjaye era ddala bawanjaye era anyumirwa abo ab'enjaye mwabatali banjaye abatabakolera of course abanyumirwa abo kati olaba owulira ekigambo njaye n'okinyumirwa kitegeeza ojja kuseka onyumirwe kyayiwanjaye abanyumira kubanga enjaye eyo baba bagiraba nga banyumirwa enjaye nabo bajja kunyumirwa. Nga otuvuddewo katono makunoza tunaddawo awo katono jingo okuvaayo n'asonyiwa abaana naye omukyala n'agaana omusonyiwa amaze ebbanga yes ng'omuzadde amaze ebbanga lya myaka 5 n'omusobe nga tabalabako nga gwe omuzadde okyogerako ekisooka siri comfortable discussing abantu bakulu
Mwesonyiwe. Siri comfortable kuyingira mu family z'abantu, family issues ezo. Saagala ziyingira mu ekibuuzo kibuuke. Abayimbi bazungukamu. Dayiro. Tingisa nesiba bazeemu nalwewuba. Aliri pazo yazzeemu ntwalira Kameme. Gundi naye yazzeemu ate ndo naddamu egaali ekozeeko gaali ekozeeko Fresh Daddy naddamu boni n'Afirika olaba kandunoonye kubanga bwogamba nti baluzzeemu olaba buli omuntu lwaddamu ekintu kitegeeza oli alina okinoonya kitegeeza nti nammwe nga bannamawulire mulina okumunoonya so kati kyeyakoze kirabika okuba siki kuba yaluzzeemu naye oluyimba lwamu ne lwa ddakiika 6 yaluzzeemu eddakiika 1 n'ekitundu era abamu abadde mu industry eno bagala singa abaddewo akakiiko akatwala industry babadde bajja musiba weeks nga 8 munnange nkubuulire buli omu mwali walabira omusana kati ne Fresh Daddy kyekimukolera ate mwandimwogeddeko naye nga muyimbi si muyimbi ate nga lwaki si muyimbi amanyi ku music we Fresh Daddy mbaye enyimba 2 zomanyi eza Fresh Daddy muyimbi yayimba 2 mukyala honarebo yayimba nze Fresh Daddy ntuuse simanyi oyoze Crystal Panda Crystal Panda mumanyi bulungi nnyo wambere kati ate Fresh Daddy mazike amaziki waliwo oluyimba lwe yayimba olw'amazike nedda olubadde tali tebadde envuddemu naye muyimbi olw'ensonga nti ako kayimba ate kasobola okusavaivinga ne famire bambi temumujajinga nga lwaki tebamugobeerayo kamubuukinga naawe oloza senga ali bwatyo senga asobola okulabirira omwana we nga tebamubuukinga yagambye yagala kola bato na Bruno ke omanyi kakati olaba ensonga ezo nze mmanyi ebiseera ebisinga omuntu akola ekintu ng'amanyi agenda naye kiina we kimuyambira so baba alina gwagenda okukola naye vidiyo oba audio oba ki manyi kiina we kigenda omujja ku level emu okumuteeka ku level but with great respect walikiriza omuyimbi nga Fresh Daddy adda mundu kukuuma singa aluddamu kati kiki kyemwagala no with great respect kale obadde mwali baali ali ku kyaya kati munnaye emboozi tugireke